What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Ekimala nkolera mu distance neneko naye sente zinkola bansasula naye kawunti sinako sente nsasula mabanja naye mbadde nyagala onsabire amabanja gakume nange nfune ku sente kawunti genda kitukire nga bokisabye. Go let it come to pass as you prayed. Aboluganda mukama yebazibe. Amen. Pastor manya wange wampita zimbe Simon naye nange nange be staff namu. Biki byotafunamu? Why don't you gain? Pastor twali ku ssomero naye nga n'ennyimba ze tuwandiika ne mukwano gwange naye nga wenzi wandiika olwokubanga yali nga mpandiika naye olwokubanga nali simanyi bulungi kuziwandiika nga zeetwalira. Nga tozifunamu. You couldn't gain from them. Gain or too late. Don't worry. What is it that you cannot forget in your life? Nze nafumbirwa omusajja naye pasita nze simufunamu nafuna olubuto n'agamba ndujjemu. Lwa myezi emeka kati? Lwa myezi 2. Ate pasita najo nayozeza engoyi ninsanga empale ye nga bagitutte era agambye mu kukoma agisange waka mbadde nkusaba pasita ondage empale y'omusajja wagitutte. Nkulaga empale y'omusajja abagitutte? Pasita. Wagirese yabadde kuwaya yabadde wa? Nayozeza engoyi oba nagyerabidde kuwaya ne bajjanula ne bagitwala. Kati ayagala mpale. Now he wants his panty. Agambye mu kukomawo asange empale ye ate tandabira nakundabira olunaku ampeereza 3,000. Olunaku akuwa 3,000. He gives you 3,000 a day. Naye kati ayagala mpale. Now he wants his panty. Ate mbadde nsaba pasita kuva naleero atandike kundeeta ku kyaki kubanga yandeetako omulundi gumu na transporta y'okundeeta ginnyima. Naye y'omwagala. Pasita omusajja amwagala. Mwagala. Genda mukama abagagga wazze mu linnya lya Yesu. Go let the Lord make you rich in the name of Jesus. What is it that you cannot forget in your life? Musumba. Mbaze mu bufumbo emyaka ago. Ameka? 3 mwejo. 5. Naye kigenda okunnemesa amaka gange Musumba. Ye mukyala gwe twaguza poloti. Omukazi anfuukidde ekizibu Musumba taata wange. Ye mukyala ani? What's her name? Nayiga Grace. Lwaki akufukidde ekizibu? Omukazi yatandika mpolampola nga simanyi kiki kyayagala. Okumpalampanga, okunvumanga, ne neebuuza omukazi ono lwaki anvuma bw'ati. Naye kigenza okwezuula Musumba kati wenyimiridde wano ng'omukazi andi bubi n'eddogo ayagala kunsengula waka wange olumbe lunnuma maze emyezi 3 nga sikyajja wano nga ndi wansi ku ndiri lwa nsonga ya mukyalo oyo bw'amaliriza okunkalakata okunsindikira amayembe ge nakera enkya n'anvuma yepankapanka mbw agenda w'abizzaayo talina byakola era abo mbatambuliza ku limoti nga TV kubanga TV bw'oba tonyize ku limoti tesobola kukyuka. Musumba nkoye eddogo ly'omukyalo oyo n'okunvumanga buli lunaku simanyi kigendererwa ki. Ki kyolifa toerabidde mu bulamu obwo? Waseerabidde Musumba ye mukyalo oyo keranga enkya n'anvuma n'ansindikira amayembe nsula muloota nsika enviiri akola biki yansindikira pusi n'ennuma omukono guno gonna Musumba ne guzimba. Ne wendi wana amagulu gano sisobola kutambula wadde okuyimirira Musumba. Kati mu nyumba siyasobola kwebakamu wano mazeewo wiiki nnamba n'abaana bange simanyi kiki kibaliko. Kyekyo ekizibu ky'owulira nga kikususeeko. Mpulira nga kinsuseeko biri ebirala byonna. Kale ebyo bibadde byayita. Ebyo byali byaffe na bba wange ebyo byali tebimukwatako. Byali biki? What was it? Ebyo byali byaffe Musumba. Naye nange mbuuliraako. Please tell me. Twali twatabuka eyo mu famire ya bba wange. Gwe n'omwami wo? Omwami. Wamusanga n'omukazi omulala? So did you find with another woman?
yali muvubuka nga nange ndi muwala muto. Yes, ani yali omuvubuka? Omwami. Kahejini kitegeeza ki? Musumba teyalina mukyala mulala. Yali muvubuka nawe ng'oli muwala muto. Yes. Kati okuva lwamufuna tafunangayo muntu mulala yenna? Simulabangako gwandaze. Kati ebyabatabula byali biki? Baatabukanga bo famire. Famire yali tenjagala nze. Ngate omwami waakwagala? Era ne twegulira poloti yaffe ne tuvaayo eri ku kika. Emyaka 35 ng'oli ku musajja omu? So 35 years you're on a sermon. Era abaana nina abaana. Bulungi. Are you okay? Numizibwa musumba. Emyaka 35. So 35 years. Ng'oli ku musajja omu? You're on one man. Mama kati awo tewaliwoko. Weren't there any other man in between? Abenga byo tumanyi tetutera kugira. Oyogedde mazima. Oh, you said ebyo tebiriyo. Abengabi. Tuli bantu bayitirivu nnyo. No. Ondekawo emyaka 2 n'osanga nga bw'owandeka. You can actually give me the same. We find the same way you left. Abengabi For us, tuli we can plan. We're bakambwe. so Abengabi twekuuma. Nnyo. Tekiringa ng'ofunye omusajja ow'engabi oba ofunye goloti. Oh, it means you've got. Oba ofunye zaabu. God bless my daughter. Mukama kabiseeyo gye byava. Let God take it back to where it came from. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Manya Nalubega Rose. Musumba kyesifunye mu mpola sente zange tebazinziriza. Ne kati naleeta amanda nga nva Kiboga. Omusajja yalinga ddira waago n'agatunda gonna n'agabba kagadde kamuwa emitwalo 2. Kati jonna baddawo eddoboozi nga liŋŋamba geno nonye ekkanisa ya Musumba Yiga nasuze muno mu kkanisa. Abaana bange bamulekuwa omusajja yanfaako naye nabalese awo tebalina kye balya ne sente baazibbye n'ezigula akasenya nsinzeyo wali simu yange ne bakampa. Kati sina na sente zinzizaayo era ndi wano mu kkanisa. Gansit. Addayo tuule. Musumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Musumba nze ebisinga okunnuma biri bintu bisatu. Ekisooka nina muganda wange yali talina sente bulungi ng'akyali kampasi ng'asoma nze naye nga nina akalimo kenkola. Nasobola omulabirira ng'amugulira engoye ng'amugulira esimu ennungi era bwe yalwalanga ng'amulabirira naye nze bwe nalwala lwe nagenda ewe nga sirina manyi asobole okunzijanjaba nangoba. Ekyokubiri nalina boyfriend wange yali endese wano mu Uganda nagenda ebweru Finland nangamba mulinda asooka amaliriza okusoma akomewo. Kati bwe yamala okusoma nafunayo omukyalo omulala mu Finland kyekyasinga okunnuma kubanga twali tumaze emyaka 8 yanfuna nga nkyali muto. Gansit. Ddayo tuule. Musumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Musumba nze ekinyiiza era kyesaafunamu. Nabonaabona emyaka 13 nenza n'omusajja abaana 4 ne tugula poti ne tuzimba naye kati ssaawa zino nze kasaso lyafuna agisaanira. Kwegamba gwe tuwafunamu. So you never get anything. Era saafunamu. Kiki olifa tuweerabidde? What is it you never Musumba forget? siryerabira kubonaabona kwe nabonaabona nga nebakanga ku mbalaza n'abaana ne batusuulira ebintu buli we tulaga. Sirikyerabira. Lwaki? Why? Sirikyerabira kuba nayita mu bulumi bungi. Ani yabasuuliranga? Balandiroodi. Nga tasobola nakusasula ninandide kwogera naye nga tasobola. Kati omusajja balala be bamufunamu. Kati twagula poti ne tuzimba naye agamba sinaawo kange abaana ndina 4 nafumba emyaka 13. Kati yali mirembe gye n'omukazi. Nzimba n'amaka g'okubiri mukazi agamba gonna gage. Yogera buli kyoyagala kibatuukeko. Say whatever you want them to. Musumba neetaaga maka gange. Neetaaga maka gange kubanga nabonaabona nnyo. Nga ne bakumbaza netambuza ebyange nenduka ebyange nentambula. Nga n'ekyokulya nze akigula. Ntembeeya nengula naye kati nze abonaabona naye mpeera abaana school fees. Naye kati n'abaana bange buli mwana azooleka. Gansit. Ddayo tuule. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Kumafe yeebazibwe pastor. Amiina. Nze ekintu kyesifunamu biringa bibiri. Kubanga nasaba omulimu n'engufuna naye pastor nfuna ba client kituufu ne basaba proposal naye sifuna nga yasayininga business nange
ekyo pastor sikifunamu lwa nsonga mbanoonya nenteeka mu transport nentambula nengenda nemanoonya pastor field emenya naye pastor sifunangayo client ampa business yadde n'omu ekyo kimenya pastor. Ensonga eno nagireese. I brought this issue ng'abantu bangi mukola. When many people you work, whatever you work helps others, and you are not gaining anything out of them. There are some people you work for Indians, but you work for them great money. Maybe you work a lot of money for your boss, but you are not gaining anything. Even the little money they give you lacks blessing. What else? Ekirala pastor omusajja gwe nayagala ennyo n'amayira emyaka gyange na buli kimu kati simufunamu nga mulala yamufunamu nakyo pastor kimpisa bubi buli wembeera. What is it you never forget out of your life? Kyenja okufa nga serabidde pastor kubanga namumayirako buli kimu ekyange buli kimu pastor newenfuna omulala mba sina feelings z'abalala mba mulimba bulimbi nti mwagala naye nga true love sijirina gyali. Kati waliwo gw'olimba. So are you lying to anyone? Pastor bangi naye sijja boogera. Naye nga we bali obalimba. Iye pastor. Obalimba nti obaagala. Iye. Okimanyi nti bali ku TV bakulaba kati. Do you see they are on? Do you know they are watching on TV? Bandaba naye nze sifaayo be bamanyi oba balowooza ki. Oba wasigala oyagala oli. Maybe you love the other one. Gwe njagala yekka. Newe mbalimba newe nzikiriza nta newe nkola nta era kisigalirayo. Pastor mpezeza emyaka kati 21 ne pastor sifumbirwa n'omusajja ne wajja nga njagala muvuma n'agenda kati nebinsobera. God sit. Dayotule. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.